munange nga tugwamu ekikanga bwono ku radio. Tuze twegendereza ennyimba wano munange zitukuba era ndowooza owulira tutandise n'akayimba ka Navi Kenzo wali e Tanzania, akayimba ka Fela. Tuze twewala ebintu ebyo ebya copyright wano ate oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku tteeka lino, ebbago lino ne lifuuka etteeka. Munaye tuba tuli awo nga batugamba mama okuba ennyimba ezaaganibwa. Nga tugamba bwewegendereza ndowooza programs zaffe ez'enjawulo, nange ng'omuntu personally nkuba nnyo ennyimba the likes of Sean Paul, Sia, Rihanna, in Nigeria. We play lots of Nigerian music. Ebintu bya Uganda wano twali twabyesonyiwa copyright. Tomanya ani alimu, tomanyi n'ataliimu, so oyinza olowooza akankuba ono n'omaliriza nga zikulidde. So munaye twabadde tuli awo nga batuleetera biiru wano. Twabadde tuli awo munaye nga batuleetera biiru wano ya bukadde 2,900 nti copyright yabalinnye mu bulago ensonga z'ennyimba zino. Era ekuba omunaku kati ffe bamulekwa ezino sente nga tunaazijjawo 2.9 million nga ffe tunaazijjawo. I was personally in Kampala nga mpuliriza different radio stations. Ne wano era mu bitundu wano we tuweerereza abaana bakyakubira ddala endongo, simanyi ffe oba bayiikiriza bamulekwa kuba balaba nti tukyali mu biwoobe. Baatukubye ebbiiru munnange abukadde 2,900 ez'e-Uganda. Ensonga za copyright bwe bityo bwe biyimiridde. Naye nga nkwaniriza, it is a Friday.